Ladies and gentlemen, we want to remind you that by turning a blind eye to the abuse of democracy and human rights in Uganda, you are being untrue to the wonderful values. Bobi Wine mu Washington DC yamitinze bassenator ab'enjawulo aba foreign affairs abakwatibwako n'ensonga za Uganda era lwaki abo abamujjonkera balina okubanga essaawa eno bali mu kutya bo bakitegera bulungi nnyo ekivula bannakafaananyi ako njagadde nkalete olw'ensonga nti n'omukulu naye yakafuna amangu ddala nga yakakwata obuyinza kitegeeza nti eggwanga lya America oba superpower obeera obeetaaga kati nkusaba tosokolenge information eno etambule gwali mu Uganda ate bino bikwatirako ddala nammwe abali yonna gye musinziira wabula mmwe abali e Uganda mwe mwetereze musooke mulize information eno mugiwandiike yamitinze omukulu ate obwenjawulo wali yabadde ku Capitol Hill olunaku olw'eggulo yamitinze ba bipartisan team ey'enjawulo yamitinze abayitibwa aba House of Foreign Affairs era nga bano abakulu bakwata ku nsonga nnyingi nnyo omuli policy making ez'enjawulo ezo zikwata ku nsi ez'ebweru oba amawanga amalala legislation ne oversight n'okutunuulira essaawa eno bwe bagamba nti America etunda Uganda eno House Bobi Wine muyabadde bano beba meetinga oba representative wa bano upon which this great nation was built. Democracy, human rights, and the rule of law. Please stand with us because we share your values, we share your interests, and we share your beliefs. The military regime of General Museveni manipulates your interests and abuses your friendship and undermines your values. He has no regard for human rights whatsoever. Please demand for free, fair and credible elections for the people of Uganda. Yamitiza Senator for Foreign Affairs Relations Committee eranga omukulu ayitibwa Senator Shahin omukyala oyo ate oboolyawo bano basaale nnyo mu kubanga bateekerawo ddala embeera ey'amawanga amala ebintu ebisinga byolaba mu mawanga ag'enjawulo bano abakulu basooka ne batuula eyo ne babiteesezaako ddala yamitize chairman wa Foreign Affairs Committee omwami ayitibwa Jim Risch era nga ono musajja mukulu ensonga z'amawanga amalala era n'eza Uganda oboolyawo bazimutedde ku mmeeza ngenda kuwulira lwaki yaba meetinze mu kapasite ki ku nsonga ki kansooke nkuyitiremu omulala yamitinze House of Foreign Affairs Committee era nga bano ye majority era nga balina chairman ayitibwa representative ayitibwa Brian Mast era nga bano baasodde okubanga oboolyawo batula mu mboozi eyabadde ey'akafubo era biki Bobi Wine byadde ayogera ko nabyo ngenda kubanga mbikuwa just kyenkusaba yongerayo obubaka buno gwe munankyukakyuka kikwatako ddala ne muna Uganda nawe ali Uganda ate emboozi eno etambule aba Treasury Department nga bano bakwatibwako ku nsonga z'ebyensimbi ezivujjirwa amawanga amalala naddala agamankusere nga eggwanga lyammwe eryo erya Uganda. Department of State ate nga leading US foreign policies and US oba American diplomacy bano nabo yama meetings ku lunaku olweru akasajja amaanyi mangi kakati ogenda kwebuuza ki kyebadde ayogerako eyo gye bali n'agamba nti in a candid conversation Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde aemphasizinga era ng'agamba nga asaba wabeerewo a comprehensive review of the US-Uganda relationship nga Bobi Wine asaba enkolagana y'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya America bongere okuddamu okuginyoolanyolamu okugyekenneenya okugitunuulira era n'agamba nti obwenkanya enfuga ey'amateeka eya ssemateeka ebyaddala yeetaaga okubanga etunulwamu n'agamba nti okutyoboola eddembe ery'obuntu ye baana baliyo era n'agamba nti and civil liberties by state agencies era nga bino bikolebwa abo abakulu ab'eggwanga lino abali kutwala abali kulembera n'agamba ni his recommendations he emphasized Bobi Wine mu recommendation ye oba mu kusaba kwe yayogedde nnyo oba yakoonye nnyo ku kwagala for IFOs to follow public funds that have been misused by Museveni's regime, hold public officials accountable, and for the US Treasury and State Department impose targeted sanctions to those responsible for violations of human rights. Bobi Wine mu bigambo bye agamba bw'ati agamba asaba Abamerika basobole okuba nti oba oliawo abo abayonoonye ensimbi eziweereddwayo ate okubanga zirina bye ziyambako wano mu Uganda basobole okubanga bawa holding accountable oba babitebye babateeke mu wali batandike okunnyonnyola akana n'akataano abo naddala abali mu regime ya mwami Museveni basobole okubanga baddamu nti abo abakozeseza ensimbi obubi eziviiridde ddala ebweru nga zirina bye zirina okubanga ziyambako bateeke wali batandike okubanga babitebya akana n'akataano era n'asaba
agamba aba US Treasury ne State Department bateeke envumbo kwabo bo officials abo ababadde responsible okuviolatinga eddembe ly'obuntu n'okulya ensimbi ez'enjawulo eziba meant okubanga ziyamba public. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'ejjo nga asisinkanye ate aba Foreign Affairs mu ggwanga erya America byebyo nno byatadde ku mmeeza n'asaba kikyolowooza Munnayuganda njagala ompe komenti wabula ate ne buno obubaka bukulu nnyo nga Sadamani Makebe bwali mu ggwanga. All right, my fellow countrymen, Ugandans, wherever you are, if you know this guy's page, please tag him. It is verified with a blue tick. Please share the video to him 100 times. Please, Mr. Darren Page, make the world know of the political situation in Uganda. Please, kindly, brother, make the world know of the pre and the post-election situation in Uganda. Brother, we are living in a 40-year-old rule regime. 40 years consecutively. We are the youngest generation on the planet. We are the majority. But our cry, our yearn for change has made us subjects of oppression by the regime. Let us not wait for Uganda to turn like Congo. Let us not wait for Uganda to turn into South Sudan or Somalia. Please, Mr. Delin, your voice is being heard by all countries. Please add something. My fellow countrymen, please tag Mr. Delin. Make videos calling upon his voice over this situation, please. Mr. Delin, kindly, please, we shall really appreciate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Bobi Wine muli bukyanga wandiika n'akola ne video nga vudde mu ggwanga for the while nga komewo. Nze muli ojeeko mubiri guno naye inna my soul and spirit byasigala biwakana n'omubiri. Omubiri gugamba kituufu yava mu ggwanga naye omwoyo spirit yoba byonna bya luzungu. Soul ne spirit kyeki byonna byebiri naye ogunvaamu ne gugenda mu kyalo ne gugenda ewa ne gusula mu ddongo n'osanga ndi mu kubala ssente ngenda kuvaayo ne nsanga ndi mu kirooto. Naye konveya ekyo ekintambuza ekimpugula ekisindikamu egamba kati waliwo obuzibu oba waliwo ekirungi mpulira bingamba Robert Kyagulanyi tavanga mu Uganda mwali. Ate nina n'ensonga lwaki bwe yava mu Uganda yalagawa. Bwe yali ava mu Uganda yali ava luddawa. Yali luddawa. Kubanga olwaleero agenze n'ateekayo ekifaananyi ali ku Capitol Hill mu America ngu ali mu kwengenjinga international relationship oba engagement. Awera Robert Kyagulanyi otuzana TikTok TikTok kubanga history repeats itself. Naye NRM tuligumite kujjako abaginafuya kugamba ngu bamuwa ssente miliyoni 10 avemu owo nafuyize NRM. Kati
kali katego kukuporovokinga oveyo yogere onze tibanampa sente bategere uli oyogereddewa okitegedde kati singa olwaleero avaayo oba n'ateekayo akavidiyo ali mu mazzi g'ekireka gwe yayogedde ng'obamuwadde miliyoni 10 za dola ave mu ggwanga osigalawa nyunyaamu tiko mind tikolingi mind sivuma sivura tiwali gwe mparampa ate mwe ababisala ne muteekako ebifaananyi by'abantu ngenda kukyalira mu birooto nkubuuze lwaki osala vidiyo ezo naye weebuuze mwali kati gwe bakyegwe vala batambulanga bati oyo mulwanyi na migi narabye gashibaga passport bagiditamini wae bakyegwe vala batambulanga bati kyakolebwanga kitakusanga ngu General Yoweri Kaguta Museveni yatambulanga ku passport ya Kasimu Keribu akangwa nao natambulira ku passport ya Salimu Sale ebyo tubireke naye tubonga nawe checho sevo enale muju enale yange njagala nnyo ye yansomesa ku UPE owakanamu nze ndi UPE product kyenda musanvu mpaka 2-3 tukuze tuyina n'ebirevu kati bwe tudda wali kibanda ngutayina kwekweka nkiddamu kibando waddala asima n'empuku futi 2,000 eyo kumutuukako kati Osama bin Laden yasiibanga mu Washington ku street atudde bwagamba nze ndi tera nedda yali Kabul Afghanistan mu ntalo mu nsozi z'emizira omulala yani bangi kati kyenda mwena bagende Rwanda kununula Rwanda kuwamba Rwanda ng'abayeekera ba RPF abali bakulirwa the late Major General Fred Gisa Rwigema batuukira Kigali mu tawuni ne bagamba tuwambye mubeera ku app eno ni mubuzaabuza abantu ni mubalaga ngu byangu nedda wamasi byangu abagende Rwanda mwatuukira ku Kigali mu tawuni awo ku roundabout ni mutuula ni mugaa kati
Habyarimana tukuwambi naye bannange so NRM Jeno Yoweri Kaguta Museveni Jeno Muhoozi Kainerugaba owama akasajja kali serious ababa bagamba ngo oyo Timuli ali mu kulya fene ali mu kola ki babagalako sente mulera kisinge nywereza ddala jjajja atabo bapiikerere timubawawadde n'ekikumi bagende bafune emidaala mu butale balenge nyaanya empuuta n'endiina enkuba etonya batunde nakati gavumenti efuna omusolo naye kubeera awo mwe naye wamanze mbaagala nnyo NRM yange erigumite timulera kisinga tugamba kati byawedde nedda lwaki tasobola kuvaayo kweyogerako Robert Kyagulanyi mwali mwali